nti amatwale 2 gongezeddwa ku matwale 10 getubadde nago. Okusooka tubadde n'amatwale 10 nga tulina Masuliita, tulina Namayumba, tulina Kachiri, Gombe Kitaasa, Nansana, Nsangi, Nabweru, Kira ne Kasangati ne Mende, ge matwale 10 getubadde nago. Olwaleero mu meeting eyatuula eya kanso twakkiriziganya olw'okutuusa service obulungi ku muntu ddala asembayo, ne tugamba nti waliwo amatwale amanene ge tulina okutoolako okugabanyamu service abasiraamu batusobole okulaba nga bafuna hakki yaabwe gye balina okufuna. Era twatandikira ku ttwale ly'e Kachiri ne livaamu Namayumba, era alhamdulillah kati tulabira ddala nti service efunika bulungi. Ne tugenda ku ttwale ly'e Mende, Gombe Kitaasa n'ava mu Mende, era olwaleero Mende bali bulungi beeyagala. Kakati olwaleero tutongozza ne tukakasa ettwale ly'e Gombe n'ettwale ly'e Busukuma nga livudde mu ttwale ly'e Kasangati. Ekitukozesa obyo kwagala kulaba nga abantu abali wansi bafuna service. Wenjogera wano olwaleero okusiza mu nteekateeka yaffe gye tulina n'enkola y'emirimu, kati olwaleero tuli bize era tuli serious nnyo mu nkola y'emirimu. Tukolaganye n'ebibiina bingi nga tunoonya service ogituusa ku muntu wa wansi. Ettwale ery'e Masuliita eryava mu Kachiri twakamaliriza okukolayo projekiti eziweze obukadde 600 nga twagabyeyo ente ezikamibwa ez'abaana 15, ne tugabayo embuzi, ne tutandikayo n'abantu ne tubatandikira projekiti. Katugenda kukwata ku ttwale ly'e Namayumba n'amatwale amalala ng'ekigendererwa service kutuukira ddala wansi. Nga nkozesa obuyinza obumpeerwa His Eminence Mufti wa Uganda wamu ne constitution eya Uganda Muslim Supreme Council, nkakasizza era nzigumiza amatwale ago agateereddwawo, era enkiiko ezo ziteereddwawo ne ziba nga zikakasiddwa. Kati amatwale ago tugenda kubanga tusindikayo abagenda okubeerayo ng'abakulu b'amatwale ab'ekiseera, kubanga constitution eno obuvunaanyizibwa obwo ebuteeka buyina kuva mu office ya district kadhi wamu nekolagana n'enkiiko ezo ne electoral commission. Kakati amatwale agakakasiddwa nga tutandikira ku ttwale ly'e Kasangati, nja kusaba muyimirire olukiiko olukakasiddwa olw'e Kasangati Nangabo. Njala okutwala omukisa guno okulangirira oluvannyuma lw'okuyita mu process gye twayitamu ne twebuuza ne ku bantu nga tuyita mu lukiiko n'abantu abali ku ground obukulembeze bw'obusiraamu. Njagala kulangirira Sheikh Badiru Byamugisha nga ye mukulu w'ettwale bwe tutaddeyo mu ttwale ly'e Kasangati Nangabo ow'ekiseera insha Allahu ta'ala. Oye nyini nga tetunaba kuvaawo obumpeebwa His Eminence Mufti wa Uganda wamu ne constitution ya Uganda Muslim Supreme Council nga ntongoza nyongera okugumiza n'okukatiriza ettwale lya Gombe Kigogwa. Nja kusaba olukiiko lubayimireko, olukiiko olukakasiddwa nga njala okutwala omukisa guno okukozesa obuyinza obumpeebwa Uganda Muslim Supreme Council Constitution wamu ne Mufti wa Uganda okubakwasa Sheikh Rutu Ibrahim Muwanga nga omukulu w'ettwale ow'ekiseera ekyo okusobola okulaba nga tutumbula obusiraamu n'okugatta abasiraamu n'okulaakulanya obusiraamu mu ttwale ly'e Gombe Kigogwa.
ejjumba kitereze. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebo nkutuma tukutuma mutwale eryo ogenda ogatta abasiraamu otunule ne mu mbeera y'abasiraamu eya bulijjo n'enkulaakulana ng'okozesa Qur'ani eno ne constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Tukusaba tukwagaliza obuwanguzi. Fikum barakallah. Njalo kukwasa Sheikh Kawesa Twahira abeera omumyukawo era akuyambeko mu kusobola okulaba nga tutambuza eddiini ya Allah n'okunyweza obumu bw'abasiraamu. Fikum barakallah. Tusaba Allah abawe tawfiiki. Miza nti obutwale lya Busukuma likakasiddwa era twale eryetongodde matwale gaffe ag'obusiraamu nga nja kusaba olukiiko lwa Busukuma muyimirireko. Mbakwasa Sheikh Swaibu Abubakari angwa okubeera omukulembeze ow'ettwale w'ekiseera era nga nja kusaba abeere empaji era omukulembeze agenda okunyweza obumu bw'abasiraamu. Tereza jumba bulungi. Sheikh nkutuma eri abasiraamu be Busukuma nga nkusaba ogenda obaweereze era obagatte era oyingire mu mbeera zaabwe ez'obyobulamu n'enkulaakulana. Byonna bikole ng'otambulira ku Qur'ani ne sunna z'omubaka wamu ne constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Tukusabira obuwanguzi era nga tusaba Allah tabaraka taala akuteekeremu omukisa ne baraka era abasiraamu okubeerawo ko ebere ensibuko y'enkulaakulana n'okugenda kw'obusiraamu mu maaso. Jangu eno eyo kati tokyatuula eyo.